Lako mu ngeri y'enjawulo n'osobola okitegeera era n'osobola okumanya biki ebigenda mu maaso mu nsi mwenna abali eyo abakola emirimu gyabwe egyawaka abali mu kutambula abali mu ofiisi zaabwe n'abalala balina TV za mu maduuka n'ebitundu ebirala mwenna tubagamba mwebale nnyo okubeera nga ate mukole ekyo twagala omwaka ate tuguyingire bulungi wegendeze ng'okola byonna by'okola olina okubeerawo mu kulonda ate olina okubeerawo n'obulamu bwo bwonna mu mbeera yonna okwekalakaasa mu ngeri etasaanidde era etali yavunaanyizibwa nakyo kiyinza okutwalirako obulamu nekyo weekuume oleme nti obulamu bwo tebugendera mu mbeera eyo tusobole okubeera nga tubeera mu Uganda ennungi. Olunaku olwaleero olwakubiri ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga bingi ebigenda mu maaso omwaka guggwako tujja temujja kujaguza nga bulijjo tujja kujaguza nga tuli mbaagamba emisana naye ebiriro tebabyogereko n'emisana era ebiri ekirondooza emisana tebirabika bagamba emisana abanasaba mwenna tubagaliza okusaba okulungi musabire eggwanga naffe twesabire ate covid empuliddeko mu mawanga agatali gamu South Africa babazira mu lockdown kuba bafunye ekika ekirala ekyo ekyeyubula katusabe Katonda atukingirize kireme kulinnya wano kyeyubula tukyali mu kyagema kiri ekisooka ate ekyeyubula kizze kakati wakati mu ebyo byonna ssente bakatukebekona juzi yavaayo n'ategeeza kansabe producer Mbuke n'abagenyi bano benja okubanjulidda nebuza kansoke mbanjula nina bannabyabufuzi abagundiivu njagala abagundiivu abavuganya mu kibuga Kampala mu disitulikiti ye Kampala emu ku ezo ezaagaaniddwamu okubaamu kampeyini n'endala 12 temuli kampeyini ng'ate badde balinzeeko kaseera kano akasembayo naye baggola muli mupiira babeera wawulira tuli emu wabavuganya nemuzoka muli emu oba muli bbiri emu naye nosigala ng'oteekayo badifenda lya mulino oteekayo bazeeyo emipiira bazeemipiira kakati dakiika ezo baabaleze kuzaayo emipiira ati kano kankeesigalize kankeesigalize agapande gano aganene nja kugenda nabo n'omuziki gwange n'ebidongo byange mu nnaku ziri ezisembayo abantu baleme kuwuguka bamugambye nteri kati ba Kampala bendese bali mwezo nsuluga Ronald wa kibiina kya NUP yesimbyewo eri Nakawa Bwali ate ne Sumaya Muwonge yagala okubeera omubaka wa Parliament owa Kampala we baagaanidde ddala segedde katuze tubaganye ebirowoozo kiki nawe wendowooza yawe kubanga ndoze tewaweereddwawo chance nga bwe nalabye byonna ebitya tewaliza okuba tewaweereddwawo chance kubasinkana naye tebasinkana luli tebafunye mukisa ogwo naye kansooke kuleetere chairman w'akatoko ebyokulonda ng'ayogera ensonga zino ziwulire bulungi tuddemu naffe tuzeetegereze tuyinza okuba twawulidde oba bubi oba tannaddamu kuzza kintu kyonna ku ekyo katugende. Akakiiko k'ebyokulonda katandise okuteeka obukonge bw'abeesimbyewo okuvuganya ku bwa pulezidenti wamu ne ku bifo eby'obubaka bwa palamenti ku tterekero lyabwe ebbanda bakulembeddwamu ssente w'akakiiko n'omulamuzi Simon Byabakama ngeno gy'asinzidde ndantegeeza ng'akakiiko bwe kayimiriza kampeyini mu disitulikiti 13 nga zino kuliko Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka, Kazo, Mbarara, Luwero n'endala. Ne batugamba ebifo nga Kazo district, Kalungu district, Tororo district, Jinja district, Kabale district, Masaka district, Kasese district, Luwero district, Kabarole district, Kampala, Wakiso, ne Mukono okutwalira wamu n'Embarara. Nibatugamba nti ebifo ebyo kakati kirwadde kyo kyetawula bwetawuzi. Kakati naffe bwe kusalawo okuba campaign meetings, campaign enkungana za campaign omubifu ebyo ziyimiriziddwa n'okuba olwaleero. Byabakama ategeeza nti mu nsinkano gye yabaddemu n'abakungu okuva minisitule y'ebyobulamu sabiiti ewedde babategeeza nga kampeyini zino bwe ziviiriddeko ekirwadde kya COVID-19 okweyongera. Ne balaga obweraliikirivu ebubalina ne batubuulira kye kigenda mu maaso era ne batubuulira nti kati waliwo bifo bye tulaba nti ebyo byo ate byanja bya nsuso mu kirwadde kino ngeri gye kisaasaanyeemu. Asabye bannabyabufuzi okwesa emikutu egy'empuliziganya nga banoonya akalulu mu bbanga erisigaddeyo. Ku rediyo kandi tebalwadde mbogendayo, ku mikutu gino gya simanyi social media badde mbogendayo, ku TV badde mbogendayo. Alagidde ebitongole ebikuuma ddembe okukola ku buli kiisi munnabyabufuzi anaagenda mu maaso n'okuyisa olugaayo mu mateeka gano awatali kumutira ku liiso. Ffenna
tugondere ebiragiro ebiriwo kati kubanga akalulu kano katambulira mu biragiro by'eggwanga si biragiro by'okulonda byokka. Omulimu gw'okuteeka obukonge gwakuggwera mu bbanga lya sabbiiti emu yokka n'oluvannyuma bwetwaliwe mu disitulikiti okulonda gye kugenda okubeera okwetooloola eggwanga. Kyokka Byabakama era ategeeza nti wadde nga bangi beewandiisa ne bafuna endagamuntu naye si yegenda okusinziirwako okulonda nga amannya gaabo bonna abalina okulonda ng'egali mu regisita eziteereddwa mu bokisi obugenda okutwala obukonge ku byalo. Njagala kukakatiza abantu bannayuganda nti bw'obanga tuli mu regisita wadde olinde nga muntu ng'ekyalo kyonna kikumanyi oba ekyalo jjajjawo yatandikayo ekyalo ekyo ensi yonna ekumanyi ssebo nnyabo tojja kulonda ffe ekitabu rekodi yaffe entuufu eraga ani akkirizibwa kulonda ye regisita eyo. Akakiiko era kategeeza nga bwe kagenda okuddamu okusunsula abantu okujjuza ebifo byabo abaafudde nga bali mu kuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Naye akakiiko ebyokulonda amateeka gatugamba nti kandidate bwafa tulina okuddamu okukola nominations bupya obw'okusunsulamu ani agenda okujjuza ekifo ekyo. Okuyimiriza kampeyini weekujjidde nga ku Lwokusatu lwa wiiki eno Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yateesezza okulonda kwonna kuyimirizibwe nga ne bwe kiba kyetaagiza kutaganjula ssemateeka kuddamu kukwatibwako kikolebwe kubanga yakwatibwako dda. Kati kye kinaddirira yensonga lwaki tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Awo wetuli tandikiddewo Asumaya sooka obuuze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba mwena okwetoloola eggwanga nsooka obbakulisa mu nnaku enkulu zetukubye mabega ate n'okuba nga abamu tukyali mu ggandaalo lya nnaku nkulu mbabuuzaako nnyo nnyini ddala mwasuze mutya mwebale nnyo okukola mu mbeera gye tuwangaaliramu ey'obuvubi ey'okutetenkanya ey'obulumi ne mubeera nga mukola. Amanya gange nze Sumaya Muwonge ate nga ndi munnamawulire omutendeke naye nga mu kiseera kino nkusaba busabi 14 January ompaaka lulu kontwale mu Parliament mu kifo ky'omubaka omukyala mu Kampala omutabadde eddoboozi ebbanga lyonna mbeere nga nze eddoboozi ly'omu Kampala. Eddoboozi liggumira bali mwezi. Yes. Abatulaba era nga mutuwuliriza yenze ebbali mwezo Ronald Nsuuga omusajjawo era nga njagala ontegeere bulungi nnyo. Njagala okwebaza ggwe atudde mu ddiiro lyo naawe atudde wonna okutwala akaseera okulaba nti ojja okuwuliza programs ennyuvu naddala ku Kedde TV. Njagala okwebaza management olw'okumpa omukisa okujja okubeera ku TV nate okuteeka ettaffaali kuzimba nnyaffe Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala producer mwenna manager mwenna mwebale nnyo ssebo naawe taata mbebaliza ddala ate n'okunkyaza ne mu mwannyinazo ono. Kana taata nkusaba akaluluko tujja byogerako n'olwekyo tugenzeyo bugenzi neetegedde lwaki bali wano kati bano bo bali mu Kampala yentabiro yemu kubaagaaniddwa kati bamali temunnakuba kampeni kubanga era mubadde temunnatandika mbadde mukyali nkuyega ey'empola ssente wakakiiko byonna agambye kati mulina kujjanga wano oba ku marediyo nenkuyega ey'omwomu nalabye Secretary General NRM Lumumba ng'agamba tugenda kukola nkuyege njukunju naye njukunju erabikanga mweri oba ye ekibya kibi nze ndabye nga nayo gye batayogeddeko kati Sumaya tutandise nawe okuziyiza enkuŋŋaana z'ebyobufuzi bw'okyogerako mu kiseera kino bo baga science yalaze nti covid before bino wamaanyi era abantu abamu bazze bafa mukirabyeko ye bwe yategeezezza n'olwekyo tetwetaaga kwongera nayokko bantu kubeera mu nkuŋŋaana. Njagala kuzzaayo emabega kubanga nze ndi munnamawulire nakusa omwezi zaali 15 omwezi gwali gwa 9 naliko n'omwami Bukenya omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda n'atutegeeza n'agamba mugenda kukola enkuŋŋaana kuba abasukka ne bafuluma ne bagamba mugenda kukola enkuŋŋaana z'abantu 5 naye omala ne bagamba omubeera mu kifo ekigazi ne bwe babeera 2 obuzibu bwe tulina always era bwe buzibu buli mu kibuga Kampala nti abantu batuula butuuzi mu bisenge byabwe mu buliri bwabwe ne bakeera bukeezi ne babaga kiki kye tulina okutambulirako
kubanga buli lwoteeka abantu abali involved oba betuyita ba stakeholders emabega. Nze negenze nenjogera ku mukutu ogumu ne mbagamba mujjukire bulungi wano olwadde batusaba campaign trails nga bagamba Sumaye ogenda kutambulira wa nga bakubira amasimu okufaako obufi. Kino bakisazeewo abantu abali mu kalulu tebatuyise yadde n'omulundi n'ogutya n'ogumu nga bwemunatuuza abantu ku mmeeza kubanga naffe tetwagala kukulembera bantu batali balamu, tetwagala kukulembera bantu bataliiwo kubanga bajja kuba bafudde. Ate n'ekirala ffe tusingidde ddala n'okwagala bannakampala. Olw'ensonga lwaki nkugamba bwentyo nti gavumenti eremereddwa okumanaginga COVID-19 kati bakitadde mu kwebuzaabuza, bakitadde mu byobufuzi. Lwaki nkugamba nti eremereddwa? Tunuulira SOPs. Njagala munnakampala yenna ndaba olunaku olwaleero okimanye nti wafunye omubaka ate asobola okusengeka ensonga. Njagala otunuulire SOPs ze batugamba olina okwewa amabanga, olina okunaaba mu ngalo, mulina okufuna masks na biki. Njagala otunuulire mu Uganda ogende na paaka ogende Arua obuuze abantu amazzi ge balina okunaaba mu ngalo ne sabbuuni. They cannot afford sabbuuni gwe batugamba okunabisa mu ngalo naye nga tulina kunabisa sabbuuni mu ngalo. Ekyo kyonna tebakitunuddeemu wabula bo bali mu kwekugira bagamba ebyobufuzi ne campaigns zezongedde ekirwadde ekya COVID-19. Beerabidde nti balemerera baneglectinga omuntu wa bulijjo ne balema okusaasaanya okulaba nti abantu bafuna amazzi amayonjo, abantu babateerawo embeera mu basobola okukolera ne babeera nga basobola okwafoodinga sabbuuni. Ekyo ne bakyerabira. On top of that ojjukira bulungi nnyo omwezi gwali gwa munaana still we bafulumya obuwumbi 81 obw'okukola masks. Njagala otunuulire ekibuga Kampala. Tambula mu kibuga Kampala kubanze ntambudde. Ndi munnamawulire ate nga ndi mu kalulu. Ntambudde mu kibuga Kampala kuba bino bye mbadde nkola. Njagala otunula gwe muganda wange ali awo ne wobanga oli mu owino ozze erudda n'erudda side olaba yambadde mask eriko Government of Uganda. Masks tezaatuuka mu bantu. Anti tebambadde tebaziina. Mask tezaatuuka mu bantu. Obuwumbi 81 bwafuluma, obuwumbi 79 ne bufuluma okuzibatuusaako. Bwe bwobulyake bwe kubanga simbi omulwa omusolo ewuutanyizibwa. Kati bino byonna bibalemye okuteeka mu nkola. Bagamba nti nno abeesimbyewo bebongedde ekirwadde kya COVID-19. Nsaba okutegeeza nti tubadde tukola ddo tuddo. Tubadde tugenda nju ku nju. Era omukulu byabakama aveeyo atutegeeze kiki kyagamba nti kati ayimiriza campaigns tugendagenda ku mikutu gy'amawulire. Bwe tuba nga tugendagenda ku mikutu gy'amawulire tugenda kusinikayo busimisima nnyo. Tulina kuwaayo sente. Kino kijjidde mu kiseera nga ku lunaku olwa Monday weekend ewedde basasulira aba NRM bonna ku media houses ez'enjawulo ne basasulira airtime. Kati bavaayo batubika akatambaala ku maaso ku luno tuli balabufu. Muganda wange bw'otugamba nti ekibiina ekya DP tukimanyi bulungi nnyo na buli munnakibiina ali mu Uganda nti ensimbi eziddukanya ebibiina oba eziva mu iPod gavumenti ya NRM yazikwata. Ekyo tekiriiko okukweka. Bazikwata ne kati tebannazifulumya. Naffe twandibadde tusasula naye bo bennyini basiba ensimbi za iPod tezinnafuluma. Okitegeera basasulira abantu babwe airtime bw'ogenda ku ma radio ne ma TVs gonna bakugamba onaali wano ono waliyo olunaku bwe luti. Kati ajja atugamba mugende mukozese TVs ne radio. Zino TVs zikola ssente, ziriwo okukola ssente. Era nze nsaba bannakampala bategeere nti kino kyekiseera osuula akalulu kongomanyi nti akalulu koosudde ke kagenda okuyamba. Bwe batugamba nti tugende nnyumba ku nnyumba tuli robots. Kubanga luli mbadde ntambula n'ekizindaalo nefuna kasenta wenyimirira nenjogera. Okitegeera nefuna kasenta wenyimirira nenjogera n'ekizindaalo kyange oba abantu bali 10 era yeeyo ddo tuddo. Kati aveeyo atubuulire ategeeza ki ddo tuddo kuno kunyigiriza. Tugenda kubanga tulina akalulu akatali kabwenkanya abamu tebanoonyeza nakalulu era nze akalulu kanga n'akazanyira kamutanze kubanga tebanoonyeza kalulu babadde beebase kati bagenda tugamba obulu bagenda bujjawo. Ensonga agikutte bulungi. Njagala okwebaza Katonda nti ensonga eneze. Singa otulaga ebifaananyi pulezidenti ng'anoonya akalulu era ojja kulaba nti naye mwana wattu yakuŋŋaanyanga abantu. Nedda teyamuwaayiriza. Nedda era byabakama yatidde yatya buti. Naye wetujja ku covid gyali
tewali nomajja kiwakana nti taliiyo otherwise South Africa abandi badde tebafa nabalabita naye twagala okwebaza Katonda nti Uganda eri unique ng'ensi era bannayuganda bantu bawulize bagezaako nnyo ku ntandika okuwuliriza ebyali biteekeddwawo naye problem nti gwobeera nga gwe taata ate n'otandika okukola ensobi n'abaana baagala okukoppa ontegeera bulungi kasita mwami president yalemwa okugoberera amateeka gateekebwawo ministry naye mwenyini geyeteekerawo abalala bagaa nti nedda tuzze tulaba nti opposition eyayanirwa nti kati wetwogerera abantu baagala kumanya kiki kyetulina kyetuleese bali kyebatakoze emyaka 3 kubanga olwannyo mu bukulembeze abantu batuuka ne bakwetamwa oyinza okubanga okoze ebintu birungi naye olwokuba oluddeko nnyo abantu bakwetamwa kakati wano otunuulira mu kibuga nti kibuga opposition yakiwamba baagala otujjako ebibuga kubanga tubadde tulina kusensera mu bibuga eri gye tubaddeyo nabadde batugobera mu byalo naye ne twebaza Katonda nti bagambanga nti ebyalo tetubiyina naye akati bakakasiza nti n'ebyalo tukola ki tubiyina nati era batunulira ekyalo nti tugendayo ate tujja kuyitirira nkugambye nti NRM yagenda newuddiisa abantu nti opposition mu byalo teriiyo ekyembi nti mu kunoonya akalulu kano ne batandika ate okutukasuka mu byalo ne bagenza okulanga ne mu byalo ne batukasuka ate boonooni kuba n'abeebyalo batandise okubuuka kati batunula wetuddaano mu kibuga kigenda kubeera kitya olw'ensonga nti bantu bamanyi Kyagulanyi natera okuyingira ekibuga kwe kuyimiriza ekibuga nkubuulira si nsonga ndala kutya kutiitiira naye tudda ku covid fenga abannakawa tugezezaako nnyo okulaba nti tuteekawo ebyetaagisa masks zino tuzikoze ate nga tuzikola nga tuleka ne ssente mu ngalo z'abantu kubanga nze nasomesa abaana ebyemikono era ennaku ezo nakwata groups 30 buli group ne tugiwa ekole sabbuuni agenda okunaaga mu yes ne tugiwa ekole masks era twakava okugaba masks abantu bazambala tezambala yes kubanga gavumenti teyasobolanga kugaba masks mu villages twafuna villages ezisuka 220 naye twafunako masks za million villages nga 15 ontegeera bulungi nnyo ate era nazo tezanyikira kale ffe ne tuvaayo okulaba nti tuteeka mu nkola ebiragiro bya ministry ya health naye tenjagala okutegeeza abatuwuliriza nti akawuka kano newankubadde kanyiikidde tugenda kukamanyiira birenga ssenyiga omulala yenna n'oli yajja yatta abantu naye bwe tunaakangakanga nnyo abantu ne tubatiisatiisa nnyo ate bayinza okufa ne trauma bayinza okufa obweraliikirivu bayinza okufa n'olwensonga tugenda kukamanyiira tuleme kutiisatiisa nnyo bantu ekyo kyenzijako number 1 tulina amateeka kwe tutambulira we nali ngenda okwesimbawo twasayininga contract nani commission ontegeera bulungi nnyo tesobola kuzuukuka nga batutegeeza notutegeeza ye talaba TV nazuukuka nalowooza nti ajja kuyisa ku social media okutegeeza Honorable Kyagulanyi okutegeeza bbali mu ezo kuba abantu tetwayita abakulembeze naye bayitako ba presidential candidate ate nabo nedda nkakasa wandibaddewo channel of communication eri acceptable by all standards si kumpeereza ku social media naye mwenyini gye yeegaana nti talaba social media ontegeera bulungi nnyo so tukyawulira mbu ekyokubiri okusinziira ku ddoboozi lyagambye nti aweze enkuŋŋaana mu Kampala ne districts ezamenye ontegeera bulungi nnyo n'olwensonga eyo era nga mwanyinazi wayogedde ffe tubadde tetukuba nkuŋŋaana nezina 200 naye tuli mu kutambula kyebayita sensera kokota kakuyege n'otuuka wali n'oyogerako n'abantu 10 oba 5 abakuŋŋaanya ate nga tobajjena mu bifo byabwe tetubakuŋŋaanya naye oli asigale mu nnyumba ye oyogere n'olwensonga eyo
twagatumulemu katono tuli ne ntulide meya akyaliko paka mu Gwakutaano ate ayagala ayesimbyewo nkoma mu Gwamukaaga nakawo ne Sumaya Muwonge avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala bali mu kubaganya ebirowoozo okubaziyiza okuba campaign mu kitundu kino kibadde balinzeeko obudde bugire kirekuba na Kampala bakyamuka buli namuli ogusembayo katumulemu katono nnyo tudde twongere okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ebyocha ku Bukedde TV nga biwagidde. Nze omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso